Okay, thank you so much for subscribing. Video nga bweri enkola yange nkusabye ajimpeleka like bampita Viki sinzira ku Viki exclusive Buterevu ne Wonder Boy UG. Mbera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua asangibwa wakiso. Enamba yebera wao mu kitabe kiri mu Qur'ani esembyayo 067. Nga when kugambye oba bwe wategeddeko nti tuli ku koti wane machindye zile naku z'omwezi 10 omwezi gwa mukaaga omwaka gwe tulimu gwe guno 2022 simanyi oba video girabye ddi munzikirize gwe nina olunaku olwalero ababuuzeeko era beyanjulire nsaba obambuulizeeko munjabayeko mwenna abatulaba manya n'eddoboozi bamuta Kigundu Fahad abasinga gomanyi nga Kalos Karos tuli ku kooti Makindye wetwesanze ku nsonga za Muganda wammwe TikToker era nga musanyusa w'abangi agobererwa abangi Dr. Sefuko biki ebivudde mu kooti ebivuddeyo si birungi naye tujja kuguma kuba batugambye tugenda komawo ku Mandi nga 13 tugenda komawo ku Mandi nga 13 tulaba banamuwa bail mwazze musuubira ki olwaleero abamu yatwazze tusuubire kuba ziraze mmanyi nzirayo naye naye tekisobose nenge era abasinga twadde tumanyire era avaayo omulabi ayinza okwebuuza ku lwa Sefuko oli muwagizi muganda we like omuyinako akooba oluganda oba kamukwano Sefuko nze ndi muganda we ndi mutowe oli mutowe okusinziira ku mulamuzi byannyonnyodde byasazeewo olwaleero Sefuko wakuddizibwa omulundi ogwokubiri mu kkooti guba gwakubiri gwakusatu omulundi ogwokusatu nga famire kibayisizza kitya tetuli basanyufu era kuba toyinza kwagaliza muntu okomera in fact natali muntu wo tosobola kumwagaliza komera naye kyekivuddeyo toyinza kiwakanya kuba sigwe mulamuzi oli ye mulamuzi kyebasazeewo katulina genda n'ekyo paka ku date gye batugambye ku Mandi nga 13 maama tetumusuulirira ebibye bitambudde bitya byawukanyeemuko ku bya Sefuko akkiriziddwa okweyimirira olwaleero ebibye nayo tebirina nnyo njawulo kuba ebibye era bibimu n'ebya Sefuko bonna tulinako nga 13 ku Mandi tulabe oba babatuwa oba tuddayo nabewaka maama bamuvunaana musango ki maama wa Sefuko tebimbuuza nnyo naye nga bw'oba oyagala omanya omusango bamubuze era ojagenda ku poliisi wali ekate fayiro gyeziri ojja kugumanya kati nga famire enteekateeka gye mubadde mweteeseteese nga mujja mu kkooti mubadde mwafunye ababadde bagenda okweyimirira Dr. Sefuko singa omukisa gubaddewo nabadde nze nga nina benfunye babiri then nga ne famire efunyeyo babiri kyovala wali mu kkooti babaddewo bana oba obalabye babaddewo era balirudde n'okukomawo ku Mandi nja kukomawo nabo akagerekeriri nti essuubi lyammwe mubadde mwazze n'abagenda okweyimirira Dr. Sefuko singa omukisa gubadde gubaweereddwa tusuubire nti ne ku Mandi mugenda kudda n'essuubi erimu eryo oba mujja kujja mubuusabuusa nnyo wanje ngambye nti engeri gyekiri nti mbadde mweteeseteese ne mujja ne ttiimu egenda okweyimirira Dr. Sefuko olwaleero nekitasoboka tusuubire okuba nti n'olunaku lwagenda okudda mu kkooti mugenda kujja nga muyina essuubi nti kati muddayo naye kuba kkooti emuwa bail era kati buli omu akimanyi ku Mandi bamuta kubeera nga tubadde tukimanyi nti leero bamuta nekitasoboka neera tukimanyi ku Mandi bajja mumuta era tujja kukomawo ku Mandi Dr. Sefuko agambye bw'abadde mu Kaguli yatulugunyizibwa ennaku zibamutwalidde ekitalya wagendako yokko okumulambula ng'owooluganda nsooke nkutereezeemu Sefuko tabadde ekitalya tabadde kitalya Sefuko abadde Luzira abadde Luzira nagendayo
Segeza. Okay. Abadde bamanyi nti ali kitalya kifu. Bigambo by'abaana, bigambo byammwe mu bannama. Bali. Naye nga tabadde kitalya. Okay. Abadde luzira. Era lwakubesumya nga ate mbadde njiwadde nabadde nkulaga ne ku bifaananyi nga natuukayo cause nagenda ne mukyala wono Yvonne ne mukyala wange. Era ne mukwano gwaffe ne tugendayo. Naye abamu kuffe tetwakkirizibwa kuyingira cause twali tetumanyi requirements ze baagala kutuuka muno manyi gate ziriwo nnyingi. Naye twakolako at least kwomu n'ayingira n'amulabako cause twatuuka nga baagala kadi ya COVID ne national ID. Naye nga tetwabitegeerako cause twava eno nga tugenzera bamuntu ngera ojja ku police eri prison. Naye twatuuka eri nga ate byo birala. Yvonne yali alina national ID netufuna naawo gundi n'agenda n'aleeta kadi ya COVID yes. Ye n'ayingirayo n'amulabako n'amubuuza abaze nabo n'abamugamba n'amubuuza n'embeera gy'ayitamu byonna n'abitugamba. Ne tukomawo ffe twagenda namulabako. Okusinziira ku mbeera Yvonne gye yabanyumiza eyatuukayo yasanga embeera yezzaamu ku maanyi nga temalaamu nnyo maanyi cause tulaba ebiseera ebisinga abasibe batwala nti bakututte kitalya bakututte luzira oba mu police station zonna ez'enjawulo tulaba ebiseera ebisinga nti oluusi embeera teba nnungi naddala omuvubuka nga Dr. Sefuko abadde tamanyi byakkomera. Ekiriwo olaba oba olina okuguma kuba kati teryagala kkomera okitegeera nawe kenyinza olyagala singa bakuteekayo pulira bubi nkobwa okitegeera kati ne Sefuko naye tayinza kuwulira bulungi ng'ali mu kkomera okitegeera tayinza kuwulira bulungi ng'ali mu kkomera. Kati siyinza kugamba nti oba yali awulira bulungi neobanga oba omuntu omulaba nti oba kiki atasobola awulira bulungi ng'ali mu kkomera kyenyinza okugamba. Okay. Tubadde tukyali ku nsonga embeera gye mwasanga mu muganda wamwe mu kkomera yasobola okigumiikiriza teyakogga nnyo nga uggyeko bye tumulabye olwaleero. Era okusinziira Sefuko yali nga tannabagenda nakati bwali era embeera ekyuseemu toyinza kuba nga obadde obeera waka olya buli kimu kyoyagala osula bulungi ate ne bakutwala mu mbeera gy'otamanyi yakobeere gwe ng'obeera mu kibuga n'ogendako mu kyalo ennaku ngezi era okyukamu nate kati kiri si kyalo liri kkomera kitegeera era oba olina okyuka era yakyukamu era omulabye akoze agubyemuko byonna era bituuse kuba embeera gy'alimu teyagimanyiira. Love ba tiktokers gye balaze olwaleero ku kooti wano nga mmwe nga tuggyeko okuba nti oyinza okuba tiktoka oba oli tiktoka ku lwa muganda wo oba ku lwa famire owulidde otya nga batiktoka banne bazze ne beeyiwa mu kooti? Mpulira essanyu kuba batiktoka bangi abaana abasinga kumbi bonna batiktokers abatubeereddewo kuba okuba bakwata Sefuko abaana bangi babaddewo abo bashira bonna bonna ba Stewart Brown bonna bonna era bazze ne leero ne luli bonna bonna bajja abaana batulaze omukwano mungi abamu ne bakola ne live ng'era beetonda ku lwa Sefuko yadde abamu bangi era babikoze nga bakumamu ate omuliro omulala n'ate abasinga bakikoze nga beetonda bonna bashira babaddewo kuva ku Friday ne bakwata Sefuko. Kati batiktokers bangi bakoze omulimu gw'amaanyi up to today ne leero bazira bonna bonna weebali. Nga bwe tusemberera okufundikira ku Monday ejja kuba Monday essuubi tusuubire okubeera nti lijja kubeera waggulu nnyo okulaba nti muganda wamwe oba omwagala w'abangi Dr. Sefuko avaayo. Era kyetusuubira ekyo ku Monday buli omu asuubira nti agenda avaayo era tugenda kujja nga tuli beeteefuteefu okuddayo naye waka. Mukyatwala okwetonda kwammwe eri eyamusibisa nga ba tiktoka cause bangi bavaayo ne bakikola abasobola abatasobola tebakikola. Twetonda kuva ddala lwe baamukwata era tukyetonda sijja gamba mu tetukyo era tukyetonda kwekyo ekyakolebwa Sefuko kye yakola era tukyetonda paka nakati twetonda era tusaba tusonyiwe bonna sinafull figure yika naye bonna beyasobya batusonyiwe ku lulwe kuba kati ye talina platform gyayinza kwetonderako koza akyali munda era nga mbasuubiza singa avaayo nja mumubeerako nnyo okukolayo vidiyo nga yeetondera buli omu buli gwe yavuma ne gwe mutamanyi
kuba yaba abamanya ajja kwetonda. Gwe muli oli sure nti ekimala kyafunye kimala bw'avaayo ajja kubeetondera oba ojja kumukakatikake? Kimala era ayize kuba newobeera gwe ne bakussamu eyo embeera era osobola oyiga. Yes, kale mubaamu era abatayiga n'asigalirayo nenze nkimanya ayize. Ate bw'anaaba aganye nja mumukaka ajja gikola video. Kyobala era leero mbadde mmanyi olumuta mujjako interview yawo nga yeetonda then tugende ewaka neryo kisobose. Kati kansobire ku Monday bwe banaaba bamutadde kijja kusoboka ajja kikola. Wali ofunyeyo ko kadde nga muganda wo tannaba kujja mu komera tebinamutuukako bino ebizibu n'obeerawo nga Dr. Sefuko ashootinga videos either is violating oba is violating? Ize kenyini nga nkyabeera naye cause nali mbeera naye paka nange weneetongola. Nali nkyabeera naye namukwatanga video cause yateekayo namba yange like nanfuna manager we. Oba ojjukira obudde bwe yakwatiranga content naye nga wanyimba era ye content gwe yasookanga. Kati yo content ye nayina sijja gamba nti buli muyimbi yatuwanga ssente naye abayimbi abamu batuwanga ssente okola obuyimba obwo nga bwe kiri leero nga era bwe kiri. Era basobola okumpeereza ssente emitwalo nga 3 nti tukola akayimba bwe kati nze kennyini mukwata. Naye binene ebyokuvuma ebyo byo yes yalinga abikola nga mugambako nti tobikola naye era agenda obikola ennyo nga ate envuddewe wakanze nga siri naye nga lwone mukyala we. Videos ezivoola olumu teyazikolanga nga wooli kuba nali sikiwagira. Nali sikiwagira ngera olumu nsobola omusanga akola video nga avuma ne mugamba eyo gireke egenda tuleetera ebizibu n'agireka. Tugambe nti si kirungi kunenya musibe era tonfuna bubi nti oba nenya musibe. Videos zonna zetwalaba oba ezikyalabwako nga Dr. Sefuko ayina bavoola oba okuvuma yazeekwatanga gwe yali akutya nga muganda we oba omukyala gwe yali abeera naye ewakawe yali amutya? Sijja kugamba abintu koze era Sefuko tagenda kujja ngambe tikalo sinjagala nkwate video ngenda kusabula gundi nje mukwate mba sisobola kuba mmanyi ebizibu ebivaamu era bino byetulimu mba sisobola. Kyovala beera videos ezisinga ezo nga avuma zibadde za front camera nga yazeekwata kamera eri bwete ekifaananyi nga kiri waggulu kozi mbaŋŋaanye ate zonna nezisinza otutambula zikoze siriye waka. Kasoka siyinza kugamba nti era singa naliwo nandimuganye kubeera yali ampulira nimugamba ekyo tokikola naŋŋamba ekituufu n'asooka n'akireka. Then wekimusukkako era nga toliwo n'agikwata naye tetuyinza munenya kyetuliko kyonna ye kuvaayo naye ng'ayize kyenyiza okugamba. Ekyokuyiga kyo ayize. Mbaddeko mu interviews abantu nga babiri nga bagamba Dr. Sefuko ebiseera ebisinga okuvuma abantu tegubadde nnyo muzeegwe nti naye wabaddewo abamusasula nga bw'ogambye nti wabaddengawo ababasasula okukola video challenges ez'ennyimba naye kiri tukitwale nti kituufu era comment y'okukyo eriki nga muganda we era ng'eyabeerako naye? Ekyo sirina kyenkimanyiko kuba siddanga kawo ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti tulina gwe twagala mutuvumire tulina mitwalo nga 3 sikiwulirangako. So kati kiyinza okuba nga ye abadde ng'akikola nga ye nga yakyagadde kuba yes bibaayo eri asobola basasula muvumo omuntu ne tekintukangako bali tebankubirangako nti nomuvumo ono maybe baali bamuniza somewhere naye nayagala basasule bwatyo oba nga ye nga alina ebintu ebibye lwaki yakikola katyawo siyinza kumujajinga nnyo naye nga tewali yali atuwadde ssente kuvuma muntu era sijja kyogera nti baatuwa ssente avuma omuntu. Abagitwala nga diversion ku TikTok bobaka kibwobawa kuba nabo bangi bavuddeyo nga bagamba yo diversion ku Facebook njagamba ba social media in-laws at large. Eno si diversion balina omanya nti ebintu biri serious n'okusinga kati babadde balowooza kuba abasinga baali balowooza simanyanga busitanti simanyanga bikini ng'ate byaddala ayagala omanya nti byaddala ajje ku kooti ku Monday agagase nti byaddala si muzannyo kyenyinza obbagamba ba tiktokers. TikTok platform ya fun so kati buli omu agikozese
nga amanyi omugaso gwagikozesa. Singa ogikozesa n'ogikozesa mu ngeri embi results kasita abamu bazirabyeko. So kati buli omu agikozese accordingly. Gikozese ng'omanyi bwenkola bwe nti ngenda kufunamu ki. Bwenkola challenge y'akayimba oba ngenda kufunamu ki. Oba bwenvuma omuntu ngenda kufunamu ki. So kati kigenda eri buli tiktoker ne sina tiktoker buli ali ku social media platforms zonna kuba leero nyinza ovumira ku Instagram ne bakukwata. Si tiktok oyo kandi batu gikulembeza nnyo naye just buli omukyali n'omumanya nti kati agisi bayige social media yonna okutwaliza mbuli agikozese bulungi cause bw'ogikozesa obubi mutegedde ebivaamu. Kubanga era neyasibisiza Dr. Sefuko Catherine Kusasira yavuddewo naye n'agamba amwetondere cause naye yayitanga ku mikutu okusinziira ku byabwe. Ekyo sirina kye nkimanyiko ebyabo tobinteekamu sibimanyi. Ensonga z'abakulu. Bo bansukkako bantu bakulu nnyo. Kale obubaka bwo obusembayo eri omwana omuto ayagala okujoininga TikTok ng'abadde inspired by Dr. Sefuko, njagala omumpeere message. Kyenyinza okugamba sina abaana bato bokaboka bakajja ku TikTok naffe fennyini era abaliko. TikTok tugikozese bulungi. Tugikozese bulungi. Tulina okuyiga enkozesa ya TikTok cause singera tukontinuinga nga tugikozesa bubi sijagamba nti abadde agikozesa bubi nga ye. Naye tuyinza okukola te n'ebibi ebisingako awo kati so tulina kwekomako ngaffe tugikozesa bulungi ebintu ebigenda tutuyamba cause TikTok kyemmanyi content okuvuma si kayika atambula. Content mungi atambula waliwo gankunda recording just live z'abaana naye afuna likes. So kati nonya content omulungi bwogenda ofunako likes naye nga si kuvuma. Tusegeera. Mbadde nerabidde omukyala Maama Africa, Maama Uganda, Maama Fina bwe yabadde amaliriza oba ng'afundikira ensonga za Benson yasuubiza okukwata ku nsonga za Dr. Sefuko zituuse wanga mu abafamily. Ensonga za Mafina naziwuliddeko yensonga lwaki batuyise ne mu interview ey'oku BBS gye nabaddeko nga tumukubira omulanga atuyambe. So kati leero obwedda mpulira kuva jjo nti agenda labikako naate newunyiza nnyo kubanga talabiseeko naye nga twategeddeko nti agenda kujja. Babadde batugambyeko nti agenda kujja naye tetumulabyeko. So kati simanyi kigenda mu maaso baba badde batulimba nti ajja oba lwazabadde ŋŋambo naye nga twabaddeyo ne twogera buli kimu nga tumanya agenda tutuyambako nga bwe yayambye Benson naye talabiseeko. Kyayongera okumusaba ku mandejja appearing mu kooti oba abayambe mu ngeri esoboka. Era musaba yonna gy'ali Maama Fina tusaba atuyambeko mu nsonga zino. Tusaba atuyambeko mu nsonga zino alisi bazigguse tulabe ng'omwana ku Mande tuvaawo naye ne maama kozi sijja maama ate kumusulirira nnyo bonna babiri tubeetaaga tuddeyo nabewaka. Kyenyinza omusaba atuyambeko ku lunaku lw'Emmande. Olinayo obubaka bw'oyagala okusiibuza abantu obusinga ku bwe twogedde? Sirina bubaka bulala. Kale bampita Vicky Wonderboy UG na Vicky exclusive gye mikutu ebiri kwensinzira n'enkuweereza mbeera proud sponsored by Hajat Kalodo musomi wa dua enamba ebeerawo mu kitabo ekiri mu Quran esembyawo 067 osobola okumukubirako n'omunnyonnyola byonna bye weetaaga nakuyamba. Songa ate era nange osobola okumfollowinga ku Facebook page nkozesa Vicky exclusive, YouTube, Instagram and Twitter ndoza ne TikTok gyendi mbadde nange neebuuza oba ku TikTok nze TikTok yammwe ya mifumbi nteekayo bu video bwange nga ka interview n'entema oluusi ngenda okukatema nga ntwala ggulu ng'abaana bantemyemu dda. Anyway abwentyo bwenkoze olunaku olwaleero musibe bulungi ate tukwatagane mu video eddako sula bulungi bw'obanga video ogirabye kiro. Bye bye.